ng'akozesa omukutu gwe ogwa X edda eyali emanyiddwa nga Twitter, Genome Hosken Lugaba aliko ebigambo by'ataddeyo n'alaga nga singa si Pulezidenti Museveni singa Kyagulanyi yamuggyako dda omutwe. Mu kwogerako ne bannamawulire, Ssenkulu w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye nti ebigambo bino tabitwala nga byakusaaga olw'ensonga nti Genome Hosken Lugaba kinaasobola okukikola. Say that clearly that we don't take these threats for granted. We don't take the threats lightly. For example, when he said that you would cut off my head, this is a person, regardless of what he has drunk, he is the commander of our armed forces. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti si wakutiisibwatiisibwa era wagenda mu maaso n'enteekateeka ze ez'okununula eggwanga Uganda. I can't be intimidated by these criminals. If I don't fear your father, then what about you? I just ignore you because you're not worth responding to. We are dealing with a bigger dictator. Ku bigambo bya Pulezidenti Museveni okuggyawo poliisi bondi, Robert Kyagulanyi Ssentamu nabyo abyanukudde. Poliisi bondi newankubadde poliisi bondi eri mu mateeka, ekyo kikulaga obutawa amateeka kitiibwa. Bo balowooza ge mateeka, Museveni amanyi ali waggulu w'amateeka, mutabani we buli lwanywamu alowooza ye mateeka n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ekyo kibalaga nti tulina okwerwanako tuddewo effugabbi eryo. Ono agambye nti omwaka 2025 si baakutira muntu yenna ku liiso era bakutandika enteekateeka zaabwe ez'okulaba nga bawangula okulonda kwa bonna okwa 2026. Tweyongereko. Njagala obbasaba munoonye obukulembeze at every level. Abantu baffe bafa kubanga tebenyigira mu politics na mwesimbewo. Ate naddala abavubuka nga 2 tukimanyi nti waliwo okwewandiisa. Mugende mwewandiise mubeere balonzi. Temukoma kwewandiisa wabula mubinyigiremu mutwale obuvunaanyizibwa obwo mutukulembere in that angle. Njagala okubakunga bannayuganda mwenna abali wano n'abatali wano mwesimbewo. Bright Edward Baguma, Dream TV, wano e Kavule.